Ensimbi eziri mu bukadde bwa $800 nga muzawano bwe bumbi obusoba mu 2025 ze zaateekebwawo okukola oluguudo lwa Kampala Flyover omuli n'okuzimba oluguudo lw'ab'ebigere bwe banaasalira awatali kusumbuyibwa. Olwaleero mu butongole ekitongole ky'ebyenguudo mu ggwanga ki Uganda National Roads Authority UNRA kiguddewo oluguudo lw'ab'ebigere oluyita mu bbanga era mu kadde kano abatambuza ebigere tekikyabeetaagisa kusalira wansi ebidduka we biyita. Engineer Lawrence Paliyo nga yakulira eby'okuzimba entindo mu kitongole kya UNRA ng'ali wamu n'abakungu abalala mu kitongole kino be balambudde oluguudo luno era ne bakakasa nti mu kadde kano ab'ebigere Baddembe okutandika okulweyambisa. The roads have been completed. We have opened to the public and the public should be able to use them. Also the pedestrian bridges are done. We will also start using them as of today. Engineer Paliyo atubulidde nti mu kiseera kino wadde ng'oluguudo luno lutandise okweyambisibwa babakanye n'ogw'okutuusa ku n'ebitaala wansi ebidduka we biyita wamu n'enteekateeka endala ezigenderako. The lighting will come later because there are delays in procurement for the street lights. There will be a bit of delays in procurement of traffic signals because of shortage of semiconductors, which are very crucial for the programming of the traffic. Oluguudo luno lwa Kampala Flyover lutunuuliddwa nnyo okumalawo akalipagano k'ebidduka akabadde nga mu kifo kino eky'okussaawa ya Queen, okumalawo amataba aganjala enkuba lw'ebeera etonnye wamu n'abatambuza ebigere okuwala okubatomera kwe kubayisa waggulu. Oluvannyuma lw'okuggulawo oluguudo luno eri ab'ebigere, ab'ebyokwerinda abatonotono batandise okululawuna n'ekigendererwa ky'okuwa bagenda okulutambulirako obukuumi. Newankubadde Lugguddwawo bangi ku batambuza ebigere basigadde basalira wansi nga bwe kibadde wakati mu kwekengera ab'ebidduka bavugira ku misinde nga nti tebalina muntu yenna gwe beekengera nti ali mu kusala luguudo. Abatambuza ebigere buli omu alina ensonga lwaki oluguudo lw'omu bbanga akyalwesambye nga Nassu bwe yeesamba engalabi. Kati ffe ab'ebigere naffe tutya kubanga abantu bennyini abakulu abantu tulaze nti bagikozesa bo bakola ki? Tebagikozesa. Abantu abasinga obungi tebannaba kitegeera bulungi. Tebannatukkiriza okuyitayo. Batukkiriza mbadde sitegedde. Baba nga batuwadde ofe y'okuba nga tutandika okuyitayo tuli free okuyitayo. Balabulamu okugyetooloola okugiva eno paka eri ng'ayise eno wansi bannatuuse dda gye ndaga. Tebannaliggulako eri ekkubo. Tebannaliggulako ate neyo waggulu ali ababbi bangi. Newankubadde oluguudo luno lugguddwawo eri ab'ebigere olwaleero okutandika okulweyambisa, bangi we buzibidde nga mpawo n'omu alukozesezza era be twogeddeko nabo beekengedde nti bakyala kimpadde bandibeera waggulu eno ne babanyagululako amasimu ssaako n'okubasikako obusawo wabula bavunaanyizibwa ku luguudo luno babaanukudde. Ffe tubeeteefuteefu ogikozesa naye ate kyembuuza tulabako obwo obuuma baataddeko ng'amasannyalaze tegasobola kutukuba nga tukwatako nga tuyitawo. Tulinamu okutya bannakigwanyizi abayinza otubba Flyover eno kuba teriiko kamera, teriiko mataala, simanyi kigana mu maaso. Okuyitika tewajja kuyitika, waliwo ensonga y'obubbi kati abayaaye bonna beesuuza okubeera nga bakozesa eyo waggulu. We have lights, the light at night. We have a robust security system. The police, the army will be available for trouble causers. UNRA erabudde abantu okukozesa oluguudo luno n'obwegendereza bwetyo n'ebasaba n'obutabba byuma ebiruteekeddwako. Tuleme kubba byuma, tuleme kubyonoona era tubikuume kubanga byonna byaffe. Wansi ku nguudo zonna eziyita mu kifo kino tewannateekebwawo bitala era buli mugoba wa kidduka avuga nga bw'ayagala ekiteeka obulamu bw'abo abasazisa ebigere mu katyabaga era kino osobola kukirabirako abo abasala nga badduka era ng'ekisoboka mu kadde kano okwewala bino byonna kwe kuyita ku luguudo lwa waggulu oluteereddwawo ab'ebigere. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, Gambuuze.